Stories of the 25 Prophets nga zikutuusibwako Al-Hidayah Education Center tusangibwa Kiwawu ku Mityana Road. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba y'essimu 0708 38 39 46 oba 0703 44 84 89. Al-Hidayah Education Center, wisdom and faith for a better world. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tumtendeza Allah tabaraka wa taala, tumsaba soksa sana emirembe nabbi wa mulungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukomyewo nate mu episode zaffe ez'okuyiga ku bannabbi abirimu abataano. Tuzze tutambula mpola mpola twalaba episode esooka ey'okubiri, oba oliawo tutuuse ku episode yaffe ey'olwaliro inshallah gye tugenda okulaba nga Allah tabaraka wa taala abeeza wasukunu Adamu wa Hawwa'u fil janna. Adamu alayhi salatu wassalam ne Hawwa Eva kutuzze tuwulire oba abamu gwe tutamanyi gwe tugenda otegeera olunaku olwaliro inshallah batandika batya okubeera mu jjana. Tulina Sheikh Mahdi Yasin Mulindwa wamu nange Abdussalam Abbas Senkindu. Tusaba Sheikh Mahdi tugwa tutandikira ensonga eno inshallah okubeerawo kwa Adamu alayhi salatu wassalam ne Hawwa mu jjana ya Allah tabaraka wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد السلام وابا تلا balungi bano ngabo banjulidde. Seria fe olwaleero sukunu Adam wa Hawa'u fil janna. Tugenda kubanjulira butya Adamu alayhi salatu wassalam bwawangala ne mukyala we Hawa mu jjana. Naye nga tetunaba kubatwala yeeyo. Tuzze tulaba Adamu alayhi salatu wassalam. Hawa tubadde tetumuwulirako mu episode zino zetuzze tukola ki? Zetuzze tulaba, zetuzze tuga kwa Adamu alayhi salatu wassalam. Ye Hawa yayingira atya mu bulamu bwa Adamu alayhi salatu wassalam. Oba okubawo kwa Hawa kutandika kutya? Tugenda kutandikira mu aya Allah subhanahu wa ta'ala gyatugamba mu kitabo ky'ekirungi Qur'an al-Karim mu suratu An-Nisa. Atugamba nti ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Allah subhanahu wa ta'ala tulaga nti yasoka twalaba dda nti yasoka n'atonda omusajja omu Adam alayhi salatu wassalam yena abanga waali mu byonna byonna tuyiseemu okumukubawo kwa nabbi waffe Adam alayhi salatu wassalam tutuuse ku stage Allah subhanahu wa ta'ala amutadde mu jjana, naye mu jjana gibaddemu atya mu bw'omu bwe bwe yagirimu. Byonna byonna ebirungi byalimu, naye nga yeetaaga okubanga ayina omubeezi gw'alina okuba naye mu jjana eyo esobole okumutambulira obulungi, esobole okumunyumira. Kyobola era mwana atto obulamu bubowa nnyo wafu abavubuka bukyatubowa naye mu maaso awo inshallah okwebowa kujja kenda. Era Allah atugamba mu aya nti tumutye nnyo ye eyatutonda nga tuli mu mwoyo gumu nafsi nga atujja mu Adam alayhi n'atutondera ababeezi baffe bano abakyala. Era Adam alayhi salatu wassalam Allah amala okumutonda n'amutonda mu Hawwa. Era muno Sekamadi mutulaba nti Allah tabaraka wa taala bwe yatonda Adam alayhi salatu wassalam ne yeke nyini Adam alayhi salatu wassalam ali mu jjana, Allah n'amutonda mu Hawwa oba ekitondo kino ekikyala. Kyobola Allah tukugamba mu Qur'ani ekitiibwa wa khalaqnakum azwaja.
yatugamba Allah atuna tuli mu pairs ebitonde byatonda biba bisolo oba binyonyi atuna mu kisajja tusobola okubaako n'abava mu buufu waffe kuba oli awo betwavaamu essaawa zonna ffe okolaki okubanga bwetuli. Adamu alayhi salatu wassalam Allah yamugerera neyeebaka oba Allah yamuwa otulo kubanga byonna Allah yabisalawo. Nama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Agabugambi kati weebake nokolaki neweebaka aga nti kati ono musitudde akulaakulani ono tajja kulaakulana. Allah yeebasa Adamu alayhi salam. Adamu alayhi salam neyeebaka Allah n'amutondamu. Allah amutonda min dhal'ihi okuva mu mbiriizi ze yali ayina eza left al-yusra n'atondamu ekitonde ekipya kye bayita Hawa. Allah amala okutonda Hawa ono Allah amujja mu Adamu alayhi salatu wassalam. Naam, amujja mu Adamu alayhi salatu wassalam. Siyate si mu ttaka ng'ate mu mwono gwe yamala olwedde okutonda mwajja ono omulala. Kitulaga nti ffenna tuva mu Adamu kubanga n'ekitonde ekikyala kyava mwani mu Adamu alayhi salatu wassalam. Allah amala otonda Adamu nga ye muntu asoose, Allah n'amukwata n'amutondamu ekitonde ekikyala ekiyitibwa Hawa. Kimubiraga obutonde bw'omukyalo ono tiye banaye si w'amaanyi ng'omusajja bw'ayinza okuba. Era oba oli awo kigambibwa abamanyi abamu bagamba nti ensonga lwaki tuli banafu oba omukono ogwa left side ene ya kono ebeera nafu ku side eyaki eyaddya emirundi egisinga. Lwaki? Allah yagitoolako ko. Allah mu kugitoolako n'atujjamu Hawa. Kyova olaba omwana Adamu kubeera n'amaanyi nga gali complete oba oli awo weetaagayo ekitonde ekikyala oba omubeezi. Kyova olaba mu Lwabu bagamba waraa kulli rajulin azim imra'atun azima. Behind a successful man is a supportive woman or a successful woman. Wallahu alam. Buli omusajja yenna ali successful oba oli awo abeerawo omukyalo owaki ow'amaanyi amusapo. Bwe wetegerezera Sheikh Abdul Salam ku bijja bisumbu abantu mu mbeera ez'obulijjo weesiŋŋaana ng'omusajja Mungu yamuwa omukyalo eka naye ng'omukyalo we gwe yamuwa tali supportive. Kituufu. Kati buli bwe bimutabula ewaka ku mulimu eno gye muzze tebisobola kutambula bulungi na bano baakola nabo. Nera bolaba tesobola kuba bulungi. Bola omusajja nga he is always happy obulamu bwe bulungi omanya n'ali ewaka omubeezi we. Oba oli awo Allah yamuwa omubeezi oba omuntu aliki ali supportive oba omuntu omulungi mukyala we ali. Era abakyala eno wasuya gye muli mwagala nnyo babba mmwe mufwe nnyo okulaba nti mubawagira mubeere supportive mu buli mbeera yonna gye bakola. Era nga bwe kiri nti Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda nga muli babeezi omuntu buli bw'owangaala naye nga gwe mubeezi we gwalina omuggyako ekiwuubaalo naye wadda ng'alina ebizibu Adamu alayhi salam yali n'omuteekako embeera nga ndowooza obulamu buli awo nga tali comfortable bulungi. Allah n'amuleeterayo agenda omukolaki agenda omubeesabeesa abeere comfortable. Era tosobola kutulimba nti gwe osobola okubeerawo nga awatali mukyala. Ogamba nti bw'omubwejja n'eno Allah subhanahu wa ta'ala yalaba ng'ekiyinza omutebengeza ko buli kimu kye yandirowoozezzaako okunyumirwa okuba nga kulya byonna byali naye nga tatebenkedde. Allah byawaana nabyo ebiri mu jjana bye baki abakyala abali mu jjana. Oyagala toyagala toyina kyotugamba toyinza kuwangala oba oli awo nga toyina mukyala mu bulamu bwo. Naffe ffenna byonna bye tukola ssaawa eno tukola Mungu atusiime asobole okutuwa ku bakyala abali mu jjana. Oba oli awo naffe bennyini Allah abaana abatuwadde ku nsi babatuwa nabeera muki ne mujjana kubanga Allah atulaga nti mujjana ye oba obadde n'omukyala omulongoofu kuno ku dunia Allah ne mujjana ajja kukola ki ajja mukuwa. Tukijja ku Adamu alayhi salatu wassalam yali muwubaavu oba oli awo nga obulamu tebunyuma bulungi Allah n'alaba nga mu butuufu obuliwo eki mu bulamu ng'obulamu bugali butambula oli awo oli muwubaavu waliwo eki ku bulamu funayo ku mukyala okole ki owase. Waliwo omwalimu omu gwe nawulira ng'agamba nti ffe ng'Abasiraamu simanyi butuufu bwakyo onambuulira oba ali okiwuliddeko nti ffe ng'Abasiraamu tetulina byakusanyukiramu bingi nnyo bye tuyinza kusanyukiramu. N'agamba n'essanyu lyaffe ng'abafe abasajja Abasiraamu tulina kusanyuka nga tusanyukira mu bakyala baffe be tuwasizza. Sinnawasa naye inshallah bwenaaba mpasizza ansi nja kuba njiina biidhinillahi tabaaraka kubanga nange embulamu neetaaga okufuna essanyu oba mbeere nga Adamu alayhi salaatu wassalaam. Kuba kati bino n'ebyomwenya biba tebivaayo bulungi. Kale seka maani inshallah.
seka Adamu alayhi salatu wassalam Allah amutonda mu Hawa yali yebase Allah n'amutonda okuba mu lubirizi oba mu mbirizi ze za left Allah n'amujja mu Hawa Adamu azuukuka agenda okulaba ekitonde ekyenjawulo kyadde talabangako galaba omukyalo omulungi omubalagavu ekigenze ewala kyava amubuuza man anti gwani kyava amuddamu n'amugamba nti ana minka walak nze nvuddemu nava mu ggwe era ate ndiwo I'm from you and I'm yours era abakyala mwava muffe era muli baki akoseka koyogedde abakyala bano bandikako otinze nnyo naddala mu bakyala abamu nga bwolaba nga kikususseeko nga tosobola kukyebeera zimu ku statements zosobola okukozesa okujja eri Sheikh Abdussalam ono ojje mu bwomu bwaliko yamugamba nti nva mu ggwe era ndi bubo Adamu alayhi salatu wassalam ebigambo bye yamugamba Hawa amalo bigamba Adamu alayhi salatu wassalam Adamu abuuza ani ono amugamba nti Hawa lyerinnya lyeyamutuuma oba bamalayika bamubuuza bamugamba nti ozze otubuulira buli kimu kyonna watulaza emiti n'otulaga bamalayika n'otulaga buli kati ono yaani n'otugamba nti oyo Ibulisi oyo Jibril oyo Mikail oyo nga tewamutugambe nga tubadde tetunnamulaba n'abaddamu n'abagamba nti hiya Hawa n'ababuuza ne bamubuuza lwaki wamutuumi lwaki Hawa kubanga erinnya Hawa litegeeza bulamu alhayat obulamu buno bwali bulamu bwa Adamu alayhi salatu wassalam yokuwangaalawo okubeera successful n'okutambula obulungi byonna okubikola Hawa yalina okubeera Allah ng'aleesaani okumanya abakyala bano balina okumanya nti bo obulamu bwaffe abakyala bwakukyankalanya obulamu bwo bufunamu okukosebwa era obalaba omuntu mwe waka batemuli bulungi bimu kubiviirako n'abasajja okubasanga ennaku zino n'osanga haji alina pressure nenga pressure ajijja wa mukyala we oba uli awo gwakola ki gwayina era Adamu alayhi salam kubiriza tulaba omulungi omukyala ali eyo ayagala okubeera nga Hawa olina kuba mukyala ng'otambula nga Hawa bwe yatambula olina okujjayo amakulu g'erinnya eryo oli bulamu bwa musajja ono oli bulamu bwa mwami woyo gw'olina olwaleero bwe bukyenkya atulaba ono omulungi ne yeeyisa obulungi tugenda kuba n'abasajja abalungi mu society yaffe mu nsi yonna abantu bagenda kuba batambula bulungi kimu kitambula nga bwe kirina okubeera naye abakyala bwe banaaba tebezzeeko kwebuulirira na kumanya makulu ga linnya mwe tuzze tuva ffenna gye tuyinza okuba maama waffe amannya ga maama waffe Hawa oba oliawo yembeera gye tuyitamu kati etali oba oliawo ennungi okubonaabona kwe tulimu Hawa ono Adamu alayhi salam amala okumulaba he felt comfortable okumulaba yalaba ng'obulamu bukyuse naye nga yesi yekayeke ya feelinga comfortable wabula naye Hawa ukanyini ng'alaba mu butuufu asaanidde kuwangala nani ne Adamu alayhi salatu wassalam buli omu yalaba ng'ali ye ne munne waliwo ebifo waliwo omuntu gw'owangala naye ng'olabira ddala toyina mirembe kati nga for example abayizi b'oku campus osanga ne mukwano gwange omu angamba nina nebange roommate wange naye nedda wallahi nedda naye osanga olinga agamba na roommate wange naye alhamdulillah mulungi I'm very comfortable with him ekitegeera kati Adamu alayhi salatu wassalam Allah mu kumutondera Hawa yalaba omukyala nga mulungi omukyala nga ebigambo byamugamba byokka Adamu bimunyumira bwe yamutuuma Hawa obulamu alhayat watu mwite mama bulamu Allah yasinga okumanya ndowooza era n'abakiina bakijje oli awo balijjaawo ya feelinga comfortable okubeera naye teri kintu kinyuma nga kuwangala na muntu ng'owulira obutebenkevu ng'oli naye bannange buli kimu kitambula naye bw'otambula n'omuntu bw'owangala n'omuntu nga tolina butebenkevu toba na mirembe wadde n'akatono ate oba oli awo buli muntu asaanidde kuwangala naki na mirembe Adamu alayhi salam kastalaba Hawa n'awulira nga mutebenkevu okubeera naye ne Hawa nga naye nga mutebenkevu okukola ki okubeera naye olowooza si kyekiragiro kya Mungu ekijja mu suratul Bakara nga Allah subhanahu wa ta'ala ona Adamu amaze okufuna obulamu bwe obulungi Allah subhanahu wa ta'ala nassa aya eno gye yassa mu Qur'ani mu suratul Bakara n'alagira ti waqulna ya Adam iskun anta wa zawjuha aljanna. Naam, barakallahu fik. Ninga tunakalaba koseka mahadi tulina omanya ensonga esooka lwaki Allah yatuuma oba lwaki
Hawa yayitibwa Hawa ng'ovudde ku nsonga nti Hawa kitegeeza bulamu alhayat ensonga enkulu ennyo oba olyawo sumiyat Hawa li annaha khuliqat min alhayy yatondebwa jjambuki ngajiba mu bulamu bw'omuntu abaddewo oba Adam alayhi salamu muki omulamu ate ebitonde mwana wa yani bamwawuliza ku bulamu bwa Adam alayhi salatu ate oba olyawo ebitonde ebisigadde byonna bitondebwa bijjibwa mu bifu Adam alayhi mu bintu ebitalina bulamu Adam yatondebwa ajjibwa mu ttaka naye Hawa yatondebwa ajjibwa mu mulamu ng'ate yani ya Adam alayhi salatu wassalam ate mwana wattu ye maama w'ebitonde byonna oba eryawo ebikyala ebiva mu jinsi y'abantu ye maama w'abantu bonna oba olyawo abaliwo essaawa zino erinnya Hawa eryo lyetukola ki lyetulaba kati awo ekituuza ku eri aya Sheikh Mahdi ku kiragiro kya Mungu kino Allah yamugambira nti wa qulna ya Adam iskun anta wa zawjuka aljanna Allah yaga waqulna ya Adam netugamba wange gwe Adam uskun bera mujjana eno nkulagidde obere wa zawjuka aljanna wa zawjuka aljanna mubere mujjana gwe ne mukyalawo okumanya Allah yabagaliza birungi nawe yaga waqula minha ragadan haythu shi'tuma ejjana yemanyikiddwa erimu ebirungi bingi nnyo ne Allah yalabira ddala nga mu butuufu Adam okunyumirwa ebirungi ebiri mu jjana ng'asanidde kubeera ne mukyala we kyobulaba tekiri mbwa haramu bonna abasajja abafumba abali eyo kwata ku mukyala wo omutwaleko out mbifo ebyessanyu mubeereko eyo mwenna munyumirwe waba waliyo emmere mugende mulye ebyokulya byonnamutwaleko ku dynasty lounge ekololowa bali ku byokulya ebirungi ebiri awo kitegeera banyumire ku bulamu obulungi ene Allah agamba wakula minha ate obulamu bw'olina obulungi bw'otabufaako bo bugenda kukkiriza butya bukutereereza ebibyo byoyagala owe kitegedde sofunyeyo entono musiraamu jamu ku dynasty ne mukyalawo muzirye oba munyumire nga Allah bwe yakwata Adam ne Hawa omukyala we n'abagamba mugende mukole ki mubeere mu jjana yange emiyasinge mu jjana gwe kijja mu mind yo birungi byereere ebiri mu jjana Allah teyakoma bwogezi ku jjana nkubamu akafaananyi byokulabirako bye tulina wano mu dunia bw'otunula mu kifo n'otulanga ku dynasty n'olaba ebirungi ebiriwo n'olaba environment ennungi eri n'olaba ku byokulya bye balina okubamu akafaananyi ku bye bakunyumya mu jjana n'ogamba nti Allahu akbar kinaaba kitya kati butya ku baana ababeerayokko Allah amala omugamba mugingire mu jjana olwedde mindset yaabwe ebiri mu jjana bonna baabirabye dda okitegeera n'abakkiriza n'obakkiriza si kuleta ku dynasty n'otula butuuzi wabula n'abakkiriza nti we munaaba muyingidde wakula minha ragadan haythu shi'tuma mwekwejabaana mulye buli kimu kye mulya kye mwandyetaaze okuliira oyagala kulya ki piraawo oyagala byonna eri jjana ya Allah tabaraka wa taala Allah n'abakkiriza beeyagale nga bwe bakola ki bwe baagala ng'ali ne mukyala we oba olyawo gwe yalinga afiiringa comfort ng'ali naye nkuyite kukyakala bakyakalire mu jjana nga bwe bakola ki bwe baagala kyova olaba era kikubirizibwa nnyo mu bufunze Allah yabalaga bagende out mu jjana out mubeere mu jjana nga mu outinga muli emmere nga bwe mukola ki nga bwe mwagala but on condition era katono nnyo kikubirizibwa nnyo nnyo mukyala wo mutwaleko out mutambulemuko mufune ku trip ngezo mukole ki mugendeza halal fanzuru mulabe Allah tabaraka wa taala ebitonde byatunda tambula n'omwagalwawo mugende munyumirweko ensi mugendeko mu bifo ebyewala mulye munyumirwe ng'olina omuntu gw'osinga okuwulira emirembe ng'okolaki tambula n'obulamu bwo buno obutwaleko ku Sipi Falls barakallahu fikum mulambuleyo laba obulamu butadde embeera bwetaatereere kwata mukyala wo genda naye ku Sipi Falls munyumirwe ebiki ebiri ku Sipi Falls oba mashakala mulabe ebintu Allah ebyenjawulo bye yateeka mu dunia eno oba olyawo abamu bye mutannaba ku exploringa madhalika ng'olina mukyala wo Allah tabaraka wa taala gwe yakuwa oba olyawo akuwa obutebenkevu kuba teri kiyinza kukutebenkeza nga kutambula n'ova wano e Kampala n'ogenda ku Sipi Falls n'olambula ng'olina obulamu obwo oli ne hawawo Allahu akbar kabira kubamu akafaananyi biyinza kunyumira bitya gwe ekyokulaba balabe Adamu ne Hawa engeri gye baawangala obulamu bwabanyumira nnyo nga bali mu jjana kubanga Allah abakkiriza okulya buli kimu kye baagala n'abakkiriza okukyakalira kuba tulaba Sheikh Abdussalam nti Adamu alayhi salatu wassalam yasooka n'abeera mu jjana eno ng'alimu bw'omu nga Allah subhanahu wa ta'ala tannaba kumuleetera mubeezi
abatukulembera abalongofu abatunyumiza ebyafaayo bino batugamba nti Adamu alayhi salatu wassalam yali mu jjana naye nga bulamu temubutambulira bulungi yeebowa. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kusalawo n'agamba nti okusinziira ku muddo ono embeera gye mulabye awangaliddemu yeetaaga omubeezi asobole okufuna gw'anaabeera naye amubeesebeese mu mbeera eno ennungi gy'alimu ey'omujjana. Tobeerangaawo wekka lwaki otambula wekka, lwaki weetwala out wekka musiraamu n'ova ewaka onogera ku dynasty n'otuulayo wekka n'oli ani agenda okunyumiikiriza okulya emmere ey'osanyuke kwata mukyalawo naye omutwaleko awo tumunyumire mwenna era Allah naye abassaako akakwakkulizo n'agamba nti yesimbakkiriza ejjana yange mugibeeremu nga bwe mwagala naye wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin temugeza ne musemberera omuti ogwo ojja beera mu bali az'amaanya. Allah yabakkiriza wala min adh-dhalimin badh-dhalimin oza ekyokulabirako ekyaliwo ebiseera tekyali kya Ibilisu. Ibilisi alayhi laana. Ibilisi ye yali yajemera Allahu tabaraka wa taala. Naye omuntu omujja mutayinza bulamu buli az'amaanyi. Kyo kituufu tasoyinza bulamu buli az'amaanyi oba oliawo. Naye kati wantulaba nti Allah abakkiriza bawangaalire mu jjana banyumirwe nga bwe bakola ki bwe baagala. Naye on a condition waliwo omuti gwe yabagaana okukola ki ogusemberera. Yani fala ta'kul minha. Tugezanga n'okola ki n'olya muggo. Ebyokulya byonna mathalan tuli basiraamu. Allah ayinza okugamba innal halala bayyin wal harama bayyin. Ebiri halali bimanyikiddwa n'ebiri haramu ne Allah n'akulaga nti mugende munyumirwe wonna we mwagala naye temulyanga embizzi kwadde kyakulabirako. Ebirungi bingi naye waliwo kye mutalina kukola temusukka ekkomo tosukka ekkomo lya Allahu tabaraka wa taala. Bagamba bw'ojooga ki bw'ojooga embwa ate togikwata mu kamwa. Yesu ogijoza ekima naye bw'ogikwata mu kamwa ejja kuluma, ojja kulwala rabies, engalo zijja kubuukako, olisigala n'enkiisambulamu naye ate togikwata mu kamwa kugezesa togijoga ate ekisusse bw'ojooga ensanafu tozituulamu kuba bw'onaatulamu zijja kuluma nazo ojja kuba naawe ozitaddeko obulabe bwo nazo zaagala okwesasuza. Kyova Allah yakiriza Adamu alayhi salatu wassalam ne Hawa babeere mu jjana nga bwe baagala n'omwagalwa we namugamba mubeereemu wakula minha ragadan haythu shi'tum omulye buli kimu kye mwagala munyumirwe nga bwe mwagala naye wala taqraba hadhihi shajara naye omuti ogwo temukola ki temugusemberera. naye okumanya Allahu tabaraka wa taala Allah atwagala nnyo ekigenza ewala bwe yabassa mu jjana yabagamba n'ebigambo bino wammangu oba oliawo okulaba nti ejjana baginyumirwa nnyo ekigenza ewala yagamba inna laka alla tajua fiha wala ta'ra. Yagamba Adamu alayhi salatu wassalam mu jjana gy'ogenzeemu oba oliawo ne mukyalawo mugenda kubeeramu alla tajua temugenda kulumwa njala. Maade enjala nga kintu kibi nnyo. Enjala tayinza kuluma n'otegeera by'oyogera. Omuzungu agamba an angry man is a hungry man. Omuntu bw'abeera muyala bw'aba ayina enjala y'omu aba musunguwavu. Oba oliawo omuntu omuyala anyiiga mangu. Oba oliawo bajja n'eŋŋombe egamba nti anyiiga mangu olwedda aba munyiivu. Kuba teri asanyukanga enjala emuluma. Ebimu ku bintu bye twagala oli bw'aba akuba ekifaananyi ky'obulamu obulungi ekimu kisooka okujja mu mindset kulya bulungi. Oba kitegeera Sheikh Mahdi Allah n'abagamba alla tajua fiha teri mu njala mugenda kulya paka last paka kuwulira bubi. Obu naye mujana teri kuwulira bubi mugenda kulya paka kulubeerera nga muwulira bulungi. Kulya paka kuwulira bulungi kubanga alumu enjala yawulira obubi. Barakallahu fikum. Mujana teri kuwulira bubi. Allah amala bagamba nti alla tajua fiha n'abagamba n'ekyokubiri wala ta'ra. Seka Mahdi ebimu ku bintu buli omu bye yeegomba obbeera nabyo era tuba twakafuna ssente ebimu ku bintu bye tusooka okwekolako ng'ovudde mu byokulya kuba kwambala. Era buli omu aba agamba abeere smart ayambale engoye ez'ebbeeyi atunde bulungi oba oliawo. Allah agamba wala ta'ra temugenda bbeera mu mbeera nga temwambadde anku nti mugenda kubeera mu byambalo ebirungi eby'ebbeeyi temugenda bbeera bwereere. N'abagamba era wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. Ejjana gye mbataddemu oyinza okulya mwattu naye nga bw'oba tufunye kyakunywa otuuka n'owulira ennyonta. Naye nagamba nti temugenda kuwulira nnyonta wadde kuwulira bbugumu oba oliawo alhurru kano hiite eba mu kasana. Amakulu nti kino kitulaga obulamu obulungi Allah bwe yali abateredde mu jjana. Yagamba mugenda bbeera mu jjana yange Adamu ne mukyala wa Hawa mugenda kuginyumirwa mubeeremu mulye buli kye mwagala enjala tejja baluma temujja kuwulira nnyonta
akasana sinti utuuka uli aba mu mmotoka yose Kamadi nga mugagga ina sente kigenzewa ninga ina kimotoka kye kya bulaka jamu namukwata wallahi nga esiza afa na akasana kocha ne kamwocheza mu mmotoka eyo mu imagine V8 je wegulira wallahi akasana ne kakola ki ne kakwocha Allah mujjana byonna Adam ne Hawa laba obulambo yali abakoze eki bwe yali abategekedde oba oli abo obeera ndi mukyala wo Kamadi bino jjajjaffe Adam alayhi salam oba Allah atuteekateekera ekifaananyi ekisinga okubeera ekirungi tuyinza okulabirako abafumba abaliawo bakyala mukyala wo muyise Allah laba obulamu bwe yabawa maama waffe ne taata waffe Adam tubakoppeko fonayo kadde bawangala mu mbeera esinga okubeera ennungi Allah abawa embeera ennungi nga mukyala wo buli kaayo yabo oba olina ssente kagule wallahi okoleki kyakulabirako ku ffe tulina kutambulira mu buufu bwabwe kuba be tuvaamu barakallahu fikum Allah embira gye bateeka mukyala wo lwaki omulumi enjala mukyala wo muyigulira abaya ayambale lwaki Allah yabagamba wala ta'ra mbona tunulya saawa eno lwaleero omwana bw'obanga olina kitaawo nga muyivu taata wo yasoma bw'olwaleero nojja gwe gwazadde noga nti anze sijja kusoma oba ovudde mu buufu bwe era baba balina essuubi nti abaana bo balina osoma bafaanana ne taata waabwe naffe tulina naffe tusuubirwamu okweyisa obulungi n'okufaayo eri bannaffe nga tulaba oba oliawo ng'obulamu taata waffe Adamu alayhi salatu wassalamu ne Hawa obulamu bwe bakola ki bwe bayitiramu naye Seeka Mahdi mu bulamu bwe bawangaliramu mu jjana Allahu tabaraka wa taala yabawa akakwakulizo bwali bulungi alhamdulillah nga obuliawo buli muntu obulamu bwe yandyegombye tutambuliramu essaawa zino oba obulamu bw'osaanidde okuyisaamu omwana wa bendi oba oliawo gwokola ki bw'oyina naye yabagamba wala taqraba hadhihi shajara Adamu nyumirwa byonna byeyagamba mukole byonna bye mwagala naye temugezanga ne mukola ki ne musemberera omuti ogwo Sheefuna bulungi Seeka Mahdi naye kati njagala tujjukire waliwo wali eri munyumirwe naye temusukka kkomo barakallahu fikum naye jjukira waliwo wali eri eyakola ensaalwa ng'alabye ekitonde ekipya oba oliawo kimulyako sho sebo kyo bakivunnamidde ye agaanye ng'alaba leka nawe oyo baamutonda mu ttaka nze ndi wa muliro mu nsaalwa ez'amaanyi Allah mu kukigoba mu kusaasira kwe kyasabayo kimu Allah nekira nekiramira nekyeyama nekigamba nti la aghwiyannahum ajma'in Allah ngenda kubabuza ngenda kubadiverting ambajje ku buli kimu kukuba eri bazeewo era kati kyo kyali kiwulire bali mu jjana beeyagala oli eyo oli mbulamu bulungi osinze waliwo abatali basanyufu ekyo kimanyikiddwa wallahi mu mmotoka gy'ovuga si buli akulaba mu mmotoka nti musanyufu si buli akulaba mu bulamu obulungi nti ayinza okusanyuka n'okumwenyeza ebintu si buli akulaba n'essimu eyaka si buli akulaba mu bulamu obulungi w'otuuseeko nti aba musanyufu era bangi balwananga bwe basobola ensaalwa tezitandise kati bakikuggyako zaatandika kuva dda Ibulisi alaba Adamu alayhi salaamu ne Hawa bali mu bulamu obulungi beeyagala yayina ensaalwa already mu mbeera nti bo ataa Adamu wa Hawa ayagala atuukirize kiri kyeyeyamu okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala bo baagondera Allahu tabaraka wa ta'ala kyabalagira ekibala ekyo mubatandika kyewala naye wadde omuntu nti engeri gye yatondebwa nti sumiya al-insan linnisyan twerabira abantu oba oliawo lwensonga twayitibwa bwe tutyo nga bayitawo ku muti ogwo nagaa naye omuti guno Allah gwe yatugaana kyama ki ekigulimu naye nga olaba bakomaawo nga bagenda Allah akola ki yatugaana naye oba oliawo oba omwana Adamu nti omutima gwe gukyukakyuka nga bakemebwanga ngera bwaga nti tujja kuba bangu oba oliawo bafunamu n'abagaana naye kiki naye nga munnaffe okuyambibwako kwa Ibulisi balinga beekuuma naye oli ow'ensaalwa fawaswasa ilaihi shaitan Allah n'akola ki n'aleeta n'akema Adamu alayhi salaamu Ibulisi n'akema n'akema Adamu alayhi salaamu oba oliawo ne mukyala we era n'agamba yamugamba nti ya Adamu hal adulluka ala shajarati lkhuld Adamu nkubuulireyo ku muti ng'omuti ogwo bw'oba ogulidde ogenda kufuna obulamu obuwangazi lubeerera paka lasi nga togenda kufa wa mulkin la yabla amugamba nti ojja kufuna n'obukulembeze obutaliiko agamba obeere bw'oba bwamujjana ng'ogenda beera mujjana paka last nga gwe mukulembeze wa jjana teri kufa lubeerera nga mulimu obwo obulamu obulungi Seeka Mahdi oba oliawo abazadde baffe batuteekateekera obulamu oba oliawo bafuba okulaba nti
tuwangala mbulamu nti omwana ono amuteeseteesa akutte ku ssomero ayagala obeere mu bulamu obwo paka Allah lwali kujja mu bulamu obw'ensi kati laba shayitaani erabira ddala Adamu ne Hawa banyumiddwa ejjana nemugamba aladulluka yabategekera bulungi nemugamba nkubulireyo ku muti gwo n'aba oguliddeko ogenda wangala obulamu paka lasti nga togenda kufa oludde obulamu alaba bulamu bulungi n'amugamba nti wa mulkin la yabla obeere n'obukulembeze mu jjana eno nga tebuggwawo agamba ani atakyagala ekyo olaba n'abagagga paka essaawa yakakati tebakkuta babo kati alaba buli kimu akirina oba oliawo kati anoonya bukulembeze akyagala afuga eggwanga aga nti akentuuse wano atembulako oba oliawo Allah wamuwa obukulembeze aba alina ekyakola ki kyabala oba oliawo nga nabo tayagala kubutta mu mbeera yonna yonna yoyo omwana Adamu kati Adamu alayhi salaam sitaani yo etandise okukola ensalo etandise okukola ekola kaweefube Adamu nkubulireyo omuti mu jjana muno mutiki bw'ogulya ogenda wangala lubeerera genda kufuna obukulembeze bw'omu jjana eno paka lasti obviously Adam ayina okukola ki okukkiriza laba shaytan bwekema Adam alayhi salam ne mukyala we Hawwa ne bakema kubanga bakola ki bali ekibala oba oliawo Allah tabaraka wa taala kyali abaganye bali bawangadde obulamu obulungi ennyo oba oliawo basuka ensalo za Allah subhanahu wa taala ate ne bajemera Allah tabaraka wa taala naye nga ate kaweefube oba omulimu ogwo gwasinga kolewaani Iblis yagobebwa mu jjana oba yakola ensaalwa n'alaba nti engeri gye ngobeddwa mu ggulu oba oliawo mu jjana Allah asinga okumanya nange bano abaana Adamu ngenda kukola kaweefube oba oliawo kaweefube akyakolebwa paka ne kati okulaba nti mbagobesa mu jjana oba nnoonya bengenda okuyingira nabo ki omuliro era kyobula Allah amuddamu n'amugamba nti la amla anna jahannama minka وممن اتبعك منهم أجمعين ngenda kujjuza omuliro abo abana ababagoberedde bonna shayitaani naawe kennyini nga mwoli mwenna shayitaani eno yakola omulimu tugulaba kaweefube waayo ayiseemu mission eyo yasookera ddala nebeera successful Allah abaganya okukola kino nefuba okulaba nti ekoze ki ebadaivatinga batuuse ku mbeera era nebadaivatinga ekiba nebakola ki nebakirya awo wennyini oba oliawo episode yaffe wegenda okukoma olunaku olwaleero biidhinillah Allah bw'anaaba tusobosezza maaso awo inshallah tugenda kulaba oluvannyuma lw'okulya ekibala kino biki ebyatukwanga bajeemera Allah abassa mu jjana n'abagaana okukola bye yabagaana baaba tebabikoze biki ebyatuukawo yewe baabikola ki ekyatuukawo buli lw'ojeemera etteeka oba n'omenya etteeka lyonna wateeka okubaawo wabeerawo consequences oba oliawo ebibonerezo tugenda biraba mu episode yaffe n'abezzeeko oba oliawo inshallah tabaraka wa taala sigadde nze Abdussalam Abbas Senkindu mutabani wa Abbas Ibrahim Sekimpi wamu ne sseeka munnange Mahdi Yasini Mulindwa mutabani wa Afande Sulamba mashallah tukusaba mbeere nga mwekuumira ku Al Hidayah Islamic Media oba oliawo tuweebaza n'okwekuumira ku episode zaffe zino ebirala bingi bijja inshallah tabaraka wa taala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh